Ekitabo eky'Abalamuzi essula esooka okutuuka ku yokutaano. Awo Yoswa bwe yamala okufa, abaana ba Isirayiri ne babuuza Mukama nti ani alisooka okulinnya eri Abakanani okubalwanyisa? Mukama n'ayogera nti Yuda y'alirinnya. Laba nga budde ensi mu mukono gwe. Yuda n'agamba Simyoni muganda we nti ogende nange mu mugabo gwange tulwanyise Abakanani, era nange bwe ntyo ndigenda naawe mu mugabo gwo. Awo Simyoni n'agenda naye. Yuda n'alinnya, Mukama n'agabula Abakanani n'Abaperezi mu mukono gwabwe. Ne babattira mu Bezeki abasajja 10, ne basanga Adonizebeki mu Bezeki, ne bamulwanyisa, ne batta Abakanani n'Abaperezi. Naye Adonibezeki n'adduka, ne bamugoberera, ne bamukwata, ne bamusalako engalo ze ensajja n'ebigere bye ebisajja. Adonibezeki n'ayogera nti bakabaka 7 abaasalibwako engalo zaabwe ensajja n'ebigere byabwe ebisajja baakuŋŋanyizanga emmere yaabwe wansi w'emmeeza yange. Nga nze bwe nakola ne Katonda bwampalanye bw'atyo. Ne bamuleeta e Yerusaalemi n'afiira eyo. Abaana ba Yuda ne balwanyisa Yerusaalemi, ne bakimenya, ne bakitta n'ekitala, ne bookya ekibuga omuliro. Awo bwe bamala, abaana ba Yuda ne baserengeta okulwanyisa Abakanani abatuula mu nsi ey'ensozi, ne mu bukiiko obwa ddyo, ne mu nsi ey'olusenyi. Ne Yuda ne balumba Abakanani abatuula mu Kebbulooni, naye erinnya lya Kebbulooni nga ye Kiriyasuwalaba edda. Ne batta Sesayi, ne Akimaani, ne Talumayi. N'avaayo n'alumba abatuula mu Debiri, n'erinnya lya Debiri nga ye Kiriyasuseferi edda. Kalebu n'ayogera nti oyo yalita Kiriyasuseferi n'akimenya, ndimuwa Akusa muwala wange okumuwasa. Asuniyeri omwana wa Kenazi muganda wa Kalebu omuto n'akimenya, n'amuwa Akusa muwala we okumuwasa. Awo bwe yajja gy'ali n'asabisa kitaawe ennimiro. N'ava ku ndogoyi ye, Kalebu n'amugamba nti oyagala ki? N'amugamba nti mpa omukisa, kubanga wanteeka mu nsi ey'obukiiko obwa ddyo, era mpa n'enzizi ez'amazzi. Kalebu n'amuwa enzizi ez'engulu n'ez'emmanga. N'abaana ab'omukeeni mukoddomi wa Musa ne balinnya nga bava mu kibuga eky'enkindo awamu n'abaana ba Yuda, ne bagenda mu lukoola lwa Yuda oluli ku bukiiko obwa ddyo obwa Aladi, ne bagenda ne batuula n'abantu. Ne Yuda n'agenda ne Simyoni muganda we, ne bakuba Abakanani abatuula mu Zefasi, ne bakizikiririza ddala. N'erinnya ly'ekibuga lyayitibwa Koluma. Era Yuda n'amenya Gaza n'ensalo yaakyo, ne Asukulooni n'ensalo yaakyo, ne Ekuloni n'ensalo yaakyo. Era Mukama yali wamu ne Yuda, n'agoba abatuula mu nsi ey'ensozi, kubanga teyayinza kugoba abatuula mu kiwonvu, kubanga baali balina amagaali ag'ekyuma. Ne bawa Kalebu Kebbulooni nga Musa bwe yayogera. N'agobera omwo abaana 3 aba Anaki. N'abaana ba Benyamini ne batagoba Abayebuusi abatuula mu Yerusaalemi, naye Abayebuusi ne batuula n'abaana ba Benyamini mu Yerusaalemi ne leero. N'ennyumba ya Yusufu era nabo ne balinnya ne balumba Beseri. Mukama n'aba wamu nabo. N'ennyumba ya Yusufu ne batuma okuketta Beseri, erinnya ly'ekibuga edda lyali Luzi. N'Abakesi ne balaba omusajja ng'ava mu kibuga, ne bamugamba nti tulage tukwegayiridde, bwe tunaayingirira mu kibuga naffe tunaakukola bulungi. N'abalaga we banaayingirira mu kibuga, ne batta ekibuga n'ekitala, naye ne batta omusajja oyo n'ennyumba ye yonna. Omusajja oyo n'agenda mu nsi y'Abakiiti, n'azimba ekibuga n'akituuma erinnya lyakyo Luzi, lye linnya lyakyo ne leero. Manase n'atagoba abatuula mu Besuseyani n'ebyalo byakyo, ne mu Tanaki n'ebyalo byakyo, newankubadde abatuula mu Doli n'ebyalo byakyo, newankubadde abatuula mu Ibulayamu n'ebyalo byakyo, newankubadde abatuula mu Megiddo n'ebyalo byakyo. Naye Abakanani ne baagala okutuula mu nsi eyo. Awo olwatuuka Isirayiri bwe yafuna amaanyi, ne bakoza Abakanani emirimu, ne batabagobera ddala. Efulayimu n'atagoba Abakanani abatuula mu Gezeri, naye Abakanani ne batuula mu Gezeri wakati mu bo. Zebbulooni n'atagoba abatuula mu Kitulooni, newankubadde abatuula mu Nakalooli, naye Abakanani ne batuula mu bo, ne bafuuka ab'okuwanga omusolo. Aseri n'atagoba abatuula mu Ako, newankubadde abatuula mu Sidoni, newankubadde mu Alaba, newankubadde mu Akuzibu, newankubadde mu Keruba, newankubadde mu Afiki, newankubadde mu Lekobu. Naye Abaseri ne batuula mu Bakanani be batuula mu nsi, kubanga tebaabagoba. Nafutali n'atagoba abatuula mu Besusemesi, newankubadde abatuula mu Besuwanasi, naye n'atuula mu Bakanani be batuula mu nsi. Era naye abatuula mu Besusemesi ne mu Besuwanasi ne bafuuka ab'okuwanga omusolo. Abamoli ne bagobera abaana ba Ddaani mu nsi ey'ensozi, kubanga tebaabaganya kuserengeta mu kiwonvu. Naye Abamoli baayagala okutuula ku lusozi Keresi, ne Ayalooni ne Salubimu.
naye omukono gw'ennyumba ya Yusufu ne gusinga n'okufuuka ne bafuuka ab'okuwanga omusolo. N'ensala ey'Abamoli yava awayambukirwa Akulabimu okuva ku lwazi n'engulu. Ekyabalamuzi essula ey'okubiri. Ne malayika wa Mukama n'ava e Girugaali n'ayambuka e Bokimu. N'ayogera nti nabalenyisa okuva mu nsi y'e Misiri ne mbaleeta mu nsi gye nalayirira bajjajja bammwe, ne njogera nti sirireka ndagaano yange gye nalagaana nammwe. Nammwe temulagaana ndagaano n'abo abatuula mu nsi muno, mumenyemenye ng'ebyoto byabwe. Naye mmwe temuwulidde eddoboozi lyange. Kiki ekibakozezza bwe mutyo? Nange kyenava njogera nti siibagobenga mu maaso gammwe, naye banaabanga ng'amaggwa mu mbiriizi zammwe, ne bakatonda baabwe banaabanga kyambika gye muli. Awo olwatuuka malayika wa Mukama bwe yabuulira ebigambo ebyo abaana ba Isirayiri, abantu ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne bakaaba amaziga. Ekifo ekyo ne bakituuma erinnya Bokimu. Ne baweera eyo ssaddaaka eri Mukama. Awo Yoswa bwe yamala okusiibula abantu, abaana ba Isirayiri ne bagenda buli muntu mu busika bwe okulya ensi. Abantu ne baweerereza Mukama ennaku zonna eza Yoswa n'ennaku zonna ez'abakadde. Abaawangaala okusinga Yoswa, abalaba omulimu gwonna ogwa Mukama omunene gwe yakolera Isirayiri. Yoswa omwana wa Nuuni omuddu wa Mukama n'afa nga yakamaze emyaka 110. Ne bamuziika mu nsalo y'obusika bwe mu Timunasukeresi mu nsi ya Efulayimu ey'ensozi ku bukiiko obwakono obw'olusozi Gaasi. Era n'ab'emirembe egyo bonna ne bakuŋŋaanyizibwa eri bajjajjaabwe. Ne wabaawo emirembe emirala egibaddirira abatamanya Mukama newankubadde omulimu gwe yakolera Isirayiri. Abaana ba Isirayiri ne bakola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi, ne baweereza Babaali. Mukama ne bamuvaako, katonda wa bajjajjaabwe eyabaggya mu nsi y'e Misiri, ne bagoberera bakatonda abalala ku bakatonda b'amawanga gaabeetooloola, ne babavuunamira ne basunguwaza Mukama. Mukama ne bamuvaako, ne baweereza Baali ne Asutaloosi. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku Isirayiri, n'abagabula mu mikono gy'abanyazi ababanyaga, n'abatunda mu mikono gy'abalabe baabwe okwetooloola, n'okuyinza ne batayinza nate kuyimirira mu maaso g'abalabe baabwe. Gye baalaganga yonna omukono gwa Mukama ne gubaleetera ng'akabi, nga Mukama bwe yayogera, era nga Mukama bwe yabalayirira, ne beeraliikirira nnyo. Mukama n'ayimusa abalamuzi abaabalokolanga mu mukono gw'abo ababanyaganga. Naye ne batawulira abalamuzi baabwe, kubanga bagenda nga bayenda nga bagoberera bakatonda abalala, ne babavuunamira. Bakyama mangu okuva mu kkubo bajjajjaabwe lye baatambulirangamu nga bawulira ebigambo bya Mukama, bo tebaakola bwe batyo. Era Mukama bwe yabayimusizanga abalamuzi, Mukama n'abanga n'omulamuzi, n'abalokolanga mu mukono gw'abalabe baabwe ennaku zonna ez'omulamuzi. Kubanga Mukama ne yejjusa olw'okusinda kwabwe, olw'abo abaabajoganga ne babeeraliikiriza. Naye olwatuuka omulamuzi bwe yamalanga okufa, ne baddanga ennyuma ne bakola obubi okusinga bajjajjaabwe, nga bagoberera bakatonda abalala okubaweereza n'okubavuunamira. Tebaakendezanga ku bikolwa byabwe, so tebaalekanga kkubo lyabwe ekkakanyavu. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku Isirayiri, n'ayogera nti kubanga eggwanga lino lisobeza ku ndagaano gye nalagira bajjajjaabwe, so tebawulidde eddoboozi lyange, nange okusooka leero kye navanga nnema okugoba mu maaso gaabwe ku mawanga Yoswa ge yafissawo bwe yafa. Ndyoke nkeme Isirayiri olwabo obanga banaakwatanga ekkubo lya Mukama okulitambulirangamu nga bajjajjaabwe bwe baalikwata, nanti kisi weewaawo. Awo Mukama n'aleka amawanga gali obutagagoba mangu, so teyabagabula mu mukono gwa Yoswa. Ekyabalamuzi essula ey'okusatu. Gano ge mawanga Mukama ge yaleka okukema Isirayiri olw'abo bonna ku bo abatamanya ntalo zonna ez'e Kanani. Kyokka emirembe gy'abaana ba Isirayiri bamanye okubayigiriza okulwana, bo abaali tebamanyiiko n'akatono olubereberye. Abakungu abataano ab'Abafirisuuti n'Abakanani bonna, n'Abasidooni n'Abakiivi abatuulanga ku lusozi Lebanoni, okuva ku lusozi Balukerumooni okutuusa awayingirirwa mu Kamasi. Era baali baakukema Isirayiri okumanya obanga bagenda okuwulira ebiragiro bya Mukama bye yalagira bajjajjaabwe ku bwa Musa. Abaana ba Isirayiri ne batuula mu Bakanani, Omukiiti, n'Omwamoli, n'Omuperizi, n'Omukiivi, n'Omuyebuusi. Ne bawasa abawala baabwe okuba bakazi baabwe, ne bawa abawala baabwe bo eri batabani baabwe, ne baweereza bakatonda baabwe. Abaana ba Isirayiri ne bakola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi, ne beerabira Mukama katonda waabwe, ne baweerezanga Babaali ne ba Asera. Obusungu bwa Mukama kye bwava bubuubuuka ku Isirayiri, n'abatunda mu mukono
ku Sanurisasayimu kabaka w'e Mesopotamiya. Abaana ba Isirayiri ne baweerereza ku Sanurisasayimu emyaka 8. Awo abaana ba Isirayiri bwe bakabira Mukama n'abayimusiza omulokozi abaana ba Isirayiri eyabalokola ye Osunieri mutabani wa Kenazi, ye mwana waabo owa Kalebu. Omwoyo gwa Mukama ne gumujjira n'alamula Isirayiri n'agenda okutabaala. Mukama n'agabula ku Sanurisasayimu kabaka w'e Mesopotamiya mu mukono gwe. Omukono gwe ne guwangula ku Sanurisasayimu. Ensi n'ewummulira emyaka 4. Osunieri mutabani wa Kenazi n'afa. Awo abaana ba Isirayiri ne beeyongera nate okukola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Mukama n'awa Eguloni kabaka w'e Mowabu amaanyi okulwana ne Isirayiri kubanga baali bakoze ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Ne yeekuŋŋanyiza abaana ba Amoni ne Amaleki n'agenda n'akuba Isirayiri ne balya ekibuga eky'enkindu. Abaana ba Isirayiri ne baweerereza Eguloni kabaka w'e Mowabu emyaka 18. Naye abaana ba Isirayiri bwe bakabira Mukama n'abayimusiza omulokozi Ekudi mutabani wa Gera Omubenyamini eyali owa kkono. Abaana ba Isirayiri ne bamukwasa ekirabo akitwalire Eguloni kabaka wa Mowabu. Ekudi ne yeeweseza ekitala eky'obwogi obubiri, obuwanvu bwakyo omukono gumu, n'akyesiba ku kisambi kye ekyaddyo munda mu ngoye ze. N'awa Eguloni kabaka wa Mowabu ekirabo. Eguloni yali musajja munene nnyo. Awo bwe yamala okuwa ekirabo n'asindika abantu abaali beetisse ekirabo. Naye ye kennyini n'addayo ng'akoma ku mayinja agali okumpi w'e Girugaali n'ayogera nti ntumiddwa ebigambo eby'ekyama eri ggwe kabaka. N'ayogera nti musirike. Bonna abaali bayimiridde naye ne bafuluma ne bamuleka. Ekudi n'ajja gy'ali. Yali atudde omu yekka mu nju ye eya waggulu ey'okuwolaawolerangamu. Ekudi n'ayogera nti nina ebigambo ebiva eri Katonda gy'oli. N'ayimuka ku ntebe ye. Ekudi n'agolola omukono gwe ogwa kkono n'aggya ekitala ku kisambi kye ekyaddyo n'amufumita olubuto n'ekiti kyakyo ne kibuliramu. Amasavu ne gazibikira ekitala we kiyingiridde kubanga teyasowola kitala mu lubuto lwe ne kiviiramu nnyuma. Awo Ekudi n'afuluma n'agenda mu kisasi n'amuggalirawo enzigi z'enju eya waggulu n'azisiba. Awo bwe yamala okufuluma abaddu be ne bajja ne balaba era laba enzigi z'enju eya waggulu nga zisibiddwa. Ne boogera nti aliŋŋanga abisse ku bigere bye mu nju ye ey'okuwolaawolerangamu. Ne balindirira okutuusa ensonyi lwe zaabakwata era laba nga taggulawo nzigi za nju eya waggulu. Awo ne baddira ekisumuluzo ne baziggulawo era laba mukama waabwe ng'agudde wansi afudde. Ekudi n'awona nga bakyalindirira n'ayita ku mayinja n'awona n'atuuka e Seyiri. Awo lwatuuka bwe yatuuka n'afuwa ekkondeere mu nsi ya Efulayimu ey'ensozi. Abaana ba Isirayiri ne baserengetera wamu naye okuva mu nsi ey'ensozi naye ng'abakulembera. N'abagamba nti mungoberere kubanga Mukama agabudde abalabe bammwe Abamowabu mu mukono gwammwe. Ne bamugoberera ne baserengeta ne beekwata emisomoko gya Yoludani nga balwana n'Abamowabu ne bataganya muntu kusomoka. Ne batta ku Mowabu mu biro ebyo abasajja nga 10, buli muntu ow'amaanyi na buli muntu muzira, so tekwawonako muntu. Awo Mowabu n'ajeemulwa ku lunaku olwo n'omukono gwa Isirayiri. Ensi n'ewummulira emyaka 8. Samugaali mutabani wa Anasi n'addirira oyo n'atta ku Bafirisuuti abasajja 600 n'omuwundo ogusoya ente, era naye n'alokola Isirayiri. Ekyabalamuzi essula ey'okuna. Abaana ba Isirayiri ne beeyongera nate okukola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi Ekudi bwe yamala okufa. Mukama n'abatunda mu mukono gwa Yabini kabaka wa Kanani eyafugira mu Kazoli, omugabe w'eggye lya Sisera eyatuula mu Kalosesi eky'abamawanga. Abaana ba Isirayiri ne bakaabira Mukama kubanga yali alina amagaali ag'ekyuma 9. N'ajogera nnyo abaana ba Isirayiri emyaka 2. Era Debora nabbi omukazi wa Lapidosi ye yalamulanga Isirayiri mu biro ebyo. Era yatuulanga wansi w'olukindu lwa Debora wakati w'e Lama ne Beseri mu nsi ya Efulayimu ey'ensozi. Abaana ba Isirayiri ne bambukanga gy'ali okubasaliranga emisango. N'atuma n'ayita Baraki mutabani wa Abinowamu ave mu Kedesu Nafutaali n'amugamba nti Mukama Katonda wa Isirayiri yalagidde nti genda mu kuŋŋaanya eri olusozi Tobali otwale naawe abasajja 10 ku baana ba Nafutaali ne ku baana ba Zebbulooni. Nange ndiwalulira gy'oli eri omugga Kisoni Sisera omugabe w'eggye lya Yabini n'amagaali ge n'ekibiina kye, nange ndimugabula mu mukono gwo. Balaki n'amugamba nti gwe bw'oligenda nange kale ndigenda, naye bw'otoligenda nange gwe sirigenda.
n'agamba nti mazima ndigenda naawe naye olugendo lw'ogenda teruliba lwa kitiibwa kyo kubanga Mukama alitunda Sisera mu mukono gw'omukazi. Debora n'agolokoka n'agenda ne Baraki e Kedesi. Baraki n'ayita Zebuloni ne Nafutali bakuŋŋaanire Kedesi. Ne bayambukayo abasajja 10 nga balinnya mu bigere bye. Debora n'ayambukira wamu naye. Era Keberi Omukeeni yali ayawukanye n'Abakeeni be baana ba Kobabu mukoddomi wa Musa, n'azimba eweema ye awali omwera mu Zanamimu ekiri okumpi ne Kedesi. Ne babuulira Sisera nga Baraki mutabani wa Abinoamu alinnya ku lusozi Tobali. Sisera n'akuŋŋaanya amagaali ge gonna, amagaali ag'ekyuma 9 n'abantu bonna abaali naye okuva ku Kalosese ky'abamawanga okutuusa ku mugga Kisoni. Debora n'agamba Baraki nti golokoka kubanga leero Mukama lwagabudde Sisera mu mukono gwo. Mukama atakukulembedde okutabaala. Awo Baraki n'ava ku lusozi Tabori, abasajja 10 ne bamugoberera. Mukama n'afufugaza Sisera n'amagaali ge gonna n'eggye lye lyonna n'obwogi bw'ekitala mu maaso ga Baraki. Sisera n'ava mu ggaali lye n'adduka n'ebigere, naye Baraki n'agoberera amagaali n'eggye okutuuka e Kalosese ky'abamawanga. N'eggye lya Sisera lyonna obwogi bw'ekitala ne bulimalawo, tewasigalawo muntu. Naye Sisera n'adduka n'ebigere n'atuuka mu weema ya Yayeri mukazi wa Keberi Omukeeni. Kubanga Yabini kabaka w'e Kazoli n'ennyumba ya Keberi Omukeeni baali balina emirembe. Yayeri n'afuluma okusisinkana Sisera n'amugamba nti kyama mukama wange oyingire wange totya. N'akyama n'ayingira ewuwe mu weema n'amubikako ekikunta. N'amugamba nti nkwegayiridde mpa otuzzi nywe kubanga ennyonta ennuma. N'asumulula eddiba ery'amata n'amunywesa n'amubikako. N'amugamba nti yimirira mu mulyango gw'eweema, awo olunaatuuka omuntu yenna bw'anajja n'akubuuza ng'ayogera nti omusajja yenna ali muno, naawe onooyogera nti nedda. Awo Yayeri mukazi wa Keberi n'addira enkondo y'eweema, n'addira ennyondo mu mukono gwe, n'amusemberera ng'asooba, n'amukomerera enkondo mu kishenyi, n'eyitamu n'ekwata n'ettaka kubanga yali yeebase otulo tungi n'azirika n'afa. Era laba Baraki n'agoberera Sisera, Yayeri n'afuluma okumusisinkana n'amugamba nti jangu nange naakulaga omusajja gw'onoonya. N'ajja gy'ali, era laba Sisera yali agalamidde afudde n'enkondo ng'eri mu kyenyi kye. Bw'atyo Katonda n'agyemulula ku lunaku olwo Yabini kabaka wa Kanani mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Omukono gw'abaana ba Isirayiri ne gweyongera okuwangula Yabini kabaka wa Kanani okutuusa lwe bamala okuzikiriza Yabini kabaka wa Kanani. Ekyabalamuzi essula ey'okutaano. Debora ne Baraki mutabani wa Abinoamu ne balyoka bayimba ku lunaku olwo nti kubanga abakulembeze bakulemberera mu Isirayiri, kubanga abantu beegabula bokka nga baagala, mumwebaze Mukama. Muwulire mmwe bakabaka, mutege amatu mmwe abalangira, nze naayimbira Mukama, naayimba okutendereza Mukama Katonda wa Isirayiri. Mukama bwe wafuluma mu Seyiri, bwe wava mu nnimiro ya Edomu okutabaala, ensi n'ekankana era n'eggulu ne litonnya, weewaawo ebire ne bitonnya amazzi. Ensozi ne zikulukutira mu maaso ga Mukama, weewaawo era ne Sinaayi oli mu maaso ga Mukama Katonda wa Isirayiri. Mu mirembe gya Samugali mutabani wa Anasi, mu mirembe gya Yayeri, enguudo tezaalimu bantu, abatambuze ne batambuliranga mu mpenda, abafuga baggwawo mu Isirayiri baggwawo okutuusa nze Debora lwe nabaawo nze omukadde mu Isirayiri. Baalonda bakatonda abaggya, entalo ne ziryoka zibeera mu miryango. Walabika engabo bakitala mu basajja 10,000 bonna mu Isirayiri. Omutima gwange gubalowooza bafuga Isirayiri, abeegabula bokka mu bantu nga balaba. Mwebaze Mukama, mukyogereko mmwe abeebagala ku ndogoyi enjeru, mmwe abatuula ku mikeeka emiddaalize, nammwe abatambula mu kkubo. Eddoboozi ly'ababalasa obusaale nga liba liwala mu bifo mwe basenera amazzi, eyo gye balyatulira ebikolwa bya Mukama eby'obutuukirivu, ebikolwa bye eby'obutuukirivu ng'afugira mu Isirayiri. Abantu ba Mukama ne balyoka baserengeta ne bagenda ku miryango. Zuukuka, zuukuka, Debora, zuukuka, zuukuka, yatula oluyimba. Golokoka, Baraki, oyise obusibe bwo nga busibiddwa, gwe mutabani wa Abinoamu. Ne balyoka baserengeta ekitundu ky'abakungu n'eky'abantu abafikawo. Mukama yanserengetera okulwana n'ab'amaanyi. Mu Efulayimu ne muva abo balina ekikolo kyabwe mu Amaleki nga bakugoberera ggwe, Benyamini mu bikabyo, mu Makiri ne muva abafuga ne baserengeta, ne mu Zebbulooni abo baakwata omuggo gw'oyo asimba ennyiriri.
n'abalangira ba Isakaali baali wamu ne Debora nga Isakaali bwe yali ne Baraki bwe yali bw'atyo baafubutuka mu kiwonvu nga balinnya mu bigere bye. Awali enzizi za Lewubeeni wabaawo okuteesa kw'emitima okukulu. Kiki ekyakutuuza mu bisibo bye eby'endiga okuwulira enderezi bafuuyira ebisibo? Awali enzizi za Lewubeeni wabaawo okuteesa kw'emitima okukulu. Gireyadi yabeera emitala wa Yoludaani ne Ddaani ekyamusigeza mu byombo kiki? Aseri n'atuula ng'asirika ku mwalo gw'ennyanja n'abeera awali ebikono bye. Zebbulooni be bantu abagabula obulamu bwabwe okutuusa okufa ne Nafutaali mu bifo ebigulumivu eby'olutalo. Bakabaka bajja ne balwana. Awo nga lwe balwana bakabaka ba Kanani mu Tanaki ku mazzi g'e Megiddo. Tebagoba magoba ga bintu. Ab'omu ggulu balwana, emunyenye mu ngendo zazo zalwana ne Sisera. Omugga Kisoni gwabatwalira ddala, omugga ogwo ogw'edda omugga Kisoni. Gwe obulamu bwange tambula n'amaanyi. Ebinulo by'embalasi ne biryoka bisambirira olw'okubutuka kw'ensolo zaabwe ez'amaanyi. Mukolimire Merozi bw'ayogera malayika wa Mukama, mukolimire nnyo abatuula omwo kubanga tebadduukirira Mukama awali ab'amaanyi. Aliba n'omukisa Yeyeri okusinga abakazi, mukazi wa Keberi Omukeeni, aliba n'omukisa okusinga abakazi mu weema. Yasaba amazzi n'amuwa amata, n'amuleetera omuzigo mu kibye ky'ekikongo. Yakwasa omukono enkondo, yakwasa omukono gwe ogwa ddyo ennyondo ey'omukozi, n'akubya Sisera ennyondo, yakomerera omutwe, weewaawo yamufumita ekyenyi n'amuyisaamu. Ku bigere bye n'akutama n'agwa n'agalamira, ku bigere bye n'akutama n'agwa. We yakutamira we yagwira ddala ng'afudde. Mu ddirisa yatunnulira ng'ayogerera waggulu. Nnyina Sisera yayogerera waggulu mu ddirisa nti, ekirwisiza eggaali ly'okujja kiki? Ebisinde by'eggaali lye ekibirabisizza kiki? Abakyala be ab'amagezi ne bamuddamu weewaawo, ne yeddamu yekka nti, tebalabye munyago tebagugerese. Buli musajja omuwala, abawala babiri, Sisera omunyago gw'amabala amangi, omunyago gw'amabala amangi amadaalize, amabala amangi amadaalize eruuyi n'eruuyi ku nsingo z'omunyago. Bwe batyo bazikirire ng'abalabe bo bonna, ayi Mukama, naye abo bonna abamwagala babe ng'enjuba bw'evayo mu maanyi gaayo, ensi n'ewummulira emyaka 40.